nabwekityo famakru llahi bilabdi an yukhalliya llahu baina alabdi wa baina nafsihi. Allah olukwatako olwo lwakwata ku muddu, Allah kwe kukuvaako gwe n'akuta n'osigala ng'olinga bw'oli, ng'onaamanya nti ensonga eyo nzito nnyo. Olunaku lukeera enkyafe abakyalina bazadde baffe, muzadde waakugambye nti Arafat nkutadde todda wano, tobaako nsonga yonna egi gyondeeteranga wano. Omuzadde bwakugamba ebigambo ebyo kitegeeza aba anyiize nnyo, nga kikwetaagisa kwemenya gyali okulaba nti akuddiramu. Kakati ku muzadde bw'oba owulira ekyo kiba kitya nga Allah akutadde. idh la fadhlu min nafsika, lwansonga omutima gw'omuntu lubeerera teguliimu kalungi, teriyo omwoyo gw'omuntu. inna nafsa la ammaratun, guba gukulagira bubi okujjako abo Allah baasaasidde. fa nafsaka ammaratun bisu, mwoyo gugulagira bibi. wa nafsi ammaratun bisu, fenna emyoyo gyaffe ogugwo buli omu. wa kullu ma fiina min khairin ghanamnahu huwa mahdhu fadlillahi alayhi, buli kalungi ke twali tufunye ku nsi kuno ne tukakola bimu ku birungi bya Allah byatuwa.